Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Halo, nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso wangambye kubireko. Mwe mukunya nagambye okubireko. Nze bampita mbazira sewo. Naye obuzibu bwe nina omwala gwe nali nawasa. Bamuyita Goleti. Naye Goleti yangamba ayagala kugenda kulaba ko simanya ku mukwano gwe. Nemukiriza nemugamba agenda ebintu byonna yabireka tewali na kimu kye yatwala. Naye ekyamala amanyi bwe yagenda nakati taddanga. Yagenda taddanga naye amasimu oba essimu yagikyusa, essimu buli lwenji kuba egamba cannot be reached kati simanyi kituufu kye. Kimaze ebbanga ki? Ndowooza kati myezi nga 6 gigenda zigenda na myezi 7. Naye kati obuzibu simanyi wawaali, essimu tezikyaliko, ne mukwano gwe yagamba gwagendulako nze simumanyi, kati kyovula nakusindikidde ka message onkubireko nga njagala ontaasi njala kumanyi watuufu waali. Kale beerako ku simu tovaako. Bamuyita Goleti. Kale beerako. Kale sewo. Hello? Goleti? Wanje? Oliwa? Ndisembera. Mbazira wali? Mbazira? Lino n'omusajja wambuuza mbazira. Mbadde mwetaagako wali? Siri naye sali nawo tombuuza na byambaziira. Ate sikubuuza byambaziira? Ate lwaki? Lwaki ombuuza mbaziira? Nze mbaziira navaayo dda. Wambaziira wavaayo dda? Navaayo dda nafuna n'omusajja wange nina lubuto. Nze buli awombuuza mbaziira essaawa ki. Nga ninga eyakulabyewo jjo. Ekisoboka naawe. Omaze ebbanga ki bannange? Kyomanya nze navaayo dda ewambaziira nsirika musajja bukopi. Ate musajja mukopi akoze eki? Gwani ambuuza oli mukwano ko oli muganda we? Nedda nze mbadde nga nzijjako awo ne nkubuuzaako nga just tulinga ab'omukwano naawe. Ebyange nyembaziira byaggwa dda. Nze navaada nafuna n'omusajja wange mbaziira tasobola ate okuleka akamenzi ak'omutwalo. Mukumbuuza mbaziira aleka 50,000. Naakomawo n'asaba mbwayagala matooke. Ayagala kubalireko ebyennyanja bizeko ennyama ku 50,000. Nga nze nina abaana njagala akamenzi akategeeka kuba nina abaana bange mbawere. Nze mpita gwe nina aleka ssente nesobola okukisaako nentereka nekeera abaana bange kati mumbuulira mbaziira. Bannange. Aye naakomawo n'asaba ayagala kulya bulungi. Ate wamala n'akubeerako n'ayagala akata buli kiro. Oli mukambwe bulala? Si bukambwe. Nalekawo gwenina kati alekawo sente n'ensikako 3 n'ensobola okuweerera abaana bange. Naye n'aleka kamenza ka 50,000 n'akomawo n'abeera atera ku gwe n'asinikiriza obunnyo ng'akuliko. Bannange nedda. Asinikiriza obunnyo? Asinikiriza obunnyo. Tobyogera nnyo takuwulira. Newampulira ate alingamba kyaleka 50,000. Anti kati omusajja n'asaba amatooke. Ababeerawo n'atimisa obunnyo n'akubeerako. Tetombuulira mbaziira. Bannange
Anti oli ku Beat FM akuwulira oli mu ndobeso. Wampulira. Abakyala sebo 1500 baziganye. Kati tugenda kikola tutya kubanga ze tulinamu. Botema atemamu kati kubanga n'eryanda ery'ettaano terifumba kyaggulo na kyamisana. Ani akugambye waliwo sente emala ne wegulekera emitwalo 5 era tezikumala. Wendekera emitwalo 2 era tekakumala. Kati tulagemekeze zimala. Temuddamu kuleka kameeza wabula mugulenga ebikozesebwa mbiri. Ate nga mugamba tuba bakopi bwe tugenda tugula ebintu. Tukyuseemu kubanga gwe bw'oba ogenza obbigula by'oyagala tukozese waka. Olabe sente z'okozesa. Nezolekawo ekyakunjagaza kuba nti omukazi mutetenkanye. Ayubu ndi buyuki wano. Naye kakati omwami oyo nze kyensaba mukunja. Yetereze bwetereza gwe tolina kyoleka. N'okomawo oyagala nnyama. N'okomawo n'obeera ku munno ga munno takoowa nga talina kaalidde. Omusajja oyo yetereze. Ayubu ndi buyuki wano. Okoowa biki? Naye mukunja amazira akkirize nti n'omukazi yamukoowa lwa bukopi bwe. Era nze mbadde amagezi gemuwa ye ebirala by'abaakola afune omukazi omulala naye atandika okugaba kasente nsigadde birungi ebuwambo. Kasente kali awo. Kasente tekakyalabika. Enkumi bana etantu kyalina lugendo. Kakati ekimanyi dala manda gokka. Kakati awo ndowooza ensonga agiwulidde yayogera. Kale. Zabasa Franka Josh was BTM Chotera, the new artist kakati. Omwami kati akitegedde bamulekawo dda agenda akole ssente. Ne gwana afuna temumulekawo lwawutaba na ssente tukole nnyo. Kunja mwe tuweereza. Nkale. Oyogera nsebufu Paulo ndi utete bwaziba. Omusajja atuleke mwezo sale zigula mukene na kawunga. Mukene yalimu ekiriisa. Wa omukazi yali mutuufu ogenda. Naye mbazira omukyala mutere ddala kakuggyeko ebirowoozo kubanga mukazi mukoowu muzibu olaba agamba nti nno oba mpulira amukoowu naye nga bambye mukyala yakola ensobi yandibadde amala kuteesa namubbaawe n'amwongera ku kameeza hajja tuwundo naye ateesenza ensigadde ndeyagikasire mbabuulira bakyala yenengako bazira waba yasobola okukuliisa namala omwaka ng'akuliisa ekisiime ate obufumbo wonna kuteesa oli bazungamu olituusaawa ojjatera okulanga n'okufunyeko ekizibu abakyala tweddeko mu nkola yaffe osiimangako sigadde neja tenaaponyekabo webale ensisimuka ennyuvu buli ku makya n'omukunja nakacwa n'amooti mukunja nakacwa n'amooti bankolera nnyo ku makya Beat FM bano bagayi bali fane nnyo ekintabuli ky'obuzi kintabuli ky'obuzi singa